Tukwaniriza nnyo kwembozi mu yojinze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan andine Wiz Kaldem omusajja obwakabi omusajja atunulira ensonga nga bweri era agireta nga tatidde ebintu byonna nabikwasiganya so tulona ko lwaleero tutuno tutambula mwaka tugenda kugumaliriza Wiz Kaldem soko buze kubatulaba tutandikira mbabuuzaako mwenna kanso nayizo olugundi luno Luchina ngamba chau kansome mulise dabali kumbozi moyoji mugende maso nokwenda nga musubscribinga yes infa ajja kubanga wali ali educative sobola okubeera nga mumanya industry in and outside kale Eddy Kenzo yakola Eddy Kenzo Festival bingi byabeerawo era bwe yava mu Eddy Kenzo Festival ne bamunominatinga mu awards Grammy Awards size zisoose yaleta ne award yamanyi BET agitwala za Freemas funye zani zonna bwawadi bona bututte eza wano neza Africa neza America na wokotola ensi yonna azikukumbya azitutte Eddy Kenzo jane yebadde mpanvu nnyo era bingi byayiseemu bingi byakoze yali mwana wa street akyogera bulijjo so bingi nnyo byagezezzaako okutambuliramu naye nga tuze mabega ku show ene yabaddewo Eddy Kenzo Festival yabadde koluko ya strip yagenza okujja ku stage oba yagenda okujja ku stage yali yambadde ekyambalo ekyayogeza abantu obwama era ekyambalo ekyo nga kifaananako bwe tuba tulaba firimu z'aba Nigeria n'ebintu ebirimu enkola z'obwa Sitani sanguka kasayo sanguka ebera sanguka Eddy Kenzo kyekyambalo kye yagiramu abantu abamu ne beebuuza ne bagamba nti lwaki Eddy Kenzo yalonzeewo kujja na kyambalo kino akavuka ka Fresh Kid kakoze video yawo video nga bambadde byambalo bya kipaatiri by'eddiini era nakyo abantu abamu bagamba yakoze bubi naye nga ye byagiddemu atujjukira Dr. Hilderman yakola concert era mu kukola concert eyo naye yajambadde ekyambalo nga ayambadde nga bishop era kyamuleetera obuzibu kereza n'emukaka ne yeetonda Eddy Kenzo back to Eddy Kenzo Eddy Kenzo yazambadde ekyambalo abantu bo kye balowooza ndi kyankola zaabwa Sitani tutandikirawo Eddy Kenzo ono alimu amanyi kuba Sitani ng'abantu babagamba oba abantu bamutegeera butegeezi nzize ndaba obubonero obusinga obungi mu kusookera ddala nange nali nkiwakanyamuuko nga nnyinza ogamba nti oba bali awo peregeeso oba balimba oba ki naye waliwo sayinizi ezimu ze tusooka okubeera nga tulabirako sayini ezimu ezitulaga bye ennamba eri eya 666 okitegedde 666 gye bagamba nti ya Illuminati then endala ye ya Eagle Eye eriiso eryo libeera bwe liti nga liri mu katriangle then emmunye n'ebeera wakati nsuubira ya bwa Sitani then oba tokiraze mu ekyo mu Eagle Eye attires evil spirit oba evil whatever yalondawo sayini ya musaayi gwe buli olaba ekintu nga kya red nga kya blood sometimes ebeera devil ate nga bwe nagamba mu kusookera ddala nti wano mu music industry yaffe oba wona okutwaliza awamu olina okulondako side bbiri z'ogwako you either on the Holy Spirit oba evil spirit okitegeera olina okukamba vunuli olina okusalawo ku bibiri okubeera ow'amaanyi okubeera nga oli Katonda nga kwonyweredde oba okudda mu bwakabaka bwa Sitani sayidi yonna gy'okwata esobola okuwanguza naye eriwo ewangaala okusingako ku ginne waayo kati ekyo tukikulekera nga gwe omuntu ewangaala n'enkomekereza yakyo oba ennungi kakati tuzze tubiraba bino ebintu tulina video gye twalaba eya Eddy Kenzo eno yalimu Eagle Eye video zize of course nga nyingi waliwo neya tusimbudde yalimu Eagle Eye emabega wano ata waliyo giraba nga ya black naye nga eriko Eagle Eye emabega wano bwa Sitani then ata ya Zizino ezayambalibwa ku gundi ya Eddy Kenzo tulabyeko festival esinga nga bweyogedde mu Nigeria ezikozesebwa emikolo egisinga obungi bajja naye nga tebakumye nnyo mirire egyo ekitaba nga kintu kiri awo nti kintu kyakutiisa nnyo yes ne ku stage wonna okumala eddakiika eziwera nga kiraga nti waliwo akalombolombo ate n'ezijja gye yajja sine yabayimbi okujja nti atandikiddewo okuyimba najjaduka ku stage neyekyanga atambula bulungi mu kyambalo kye n'ayimirira mu bwati natula bwati era naddayo mpola mpola yes n'akijjamu yes
yakigira mna ku stage twala bakamiyoni wano yagira mu kiri ekintu nga ayambadde ekintu kino kyabagenda ku mwezi kyali kimusolve wano magwe nawe yagira mu grade kati kigweda ne kiganda wakati wano waliwo gwe nalaba sijjukira linnya nekigweda kyajja bwekyo abayimbi bekoze kigweda kyajja ne kigira bwekiti naye bonna abajja ne style eyo ajja n'ayimbirawo naye otulira Kenzo yalina akalombolombo ke yali akola yajja ne bakamaliza bulungi nga kuliko emiriro nga n'abaana ze bambadde atayazeezo muganda wange ng'ozirabira ddala newankubadde stylist yabadde agala styling nga kino okirabira ddala waliwo ekinyusi n'ekiyisibwawo tuze tubiraba naye gwe weewuunye twali twakamaliza rituals ezo kuba nze nziyita mikolo nze nalabira ddala bulombolombo oba alina obukutuukirizibwa then tumaye tuwangule Grammy mu kulaba okwange muwangule bambere nominated era egenda kuwangulibwa teeka waago egenda kujjawa ne Uganda nenze neewuunya tactics ki yenga yezaakozesa abayimbi abalala ze batakozesa bafiki fameka bakubye endongo wano day one mazima ddala nomination eyo eyitawa Fiki fameka aliwala gundi Jose Chameleone ebbanga lyayimbidde sajja watu legend sabasaba na Africa legend sabasaba tawangula ngayo wadde naka award akanene bweka yagenda wano Congo kale mu East Africa ona nga mbabegeni nga buli walaga yatuke Congo awo ne kibera kyakabinyo ngaboza kufa bufi kakodyo chawo manyi kimazima ddala balinga abalabye Mandela nagamba muno mu Uganda mulimu abantu nga basamize nga bo typically basamize ngaye muyimi naye nga musamize Eddy Kenzo atekanye weddwa abantu ne bajja ne basala embuzi awuddwa awo ekintu kyeddwa kintu kizibu nnyo abantu abasinga obungi bakozesa nnyo ebintu ebyobulombolombo gw'okuba mubeeramu ebintu bya swadaka ogimanyi okusaddaaka okusala ente embuzi bikoze biti ebyo abasinga obungi beerimbikiramu ebyo naye nga munnange ate si kibabeera bakola gojja kulaba nnyo omuntu ng'omulabira ddala taviira ddala mu kyaki ng'abeera mu 24/7 naye nga mazima ddala alina kyakukusa eri ekikambwe ennyo nga mulogo muzibu kati gwe weebuuze kankubuuzeeko kino ekibuuzo Diamond Platnumz waali wano akasajja kayimbye by the way bugerageranya views za Diamond Platnumz ne Eddy Kenzo ku YouTube na wala ku streams olaba nga Diamond Platnumz ali fa n'ebintu byakola video zakola akola ebintu byonna Diamond Platnumz tukitwale mukisa nedda taata tukitwale nti kale aba Grammys kuba batugamba nga nti bano abantu babeera banominatinga zino awards babeera batargetinga audience gyolina influence yamanyi gyolina ku social media ez'enjawulo tukitwale nti Grammys yabadde targetinga kale Uganda kyabadde targetinga mazima ddala ku platforms za Diamond Platnumz nezeddirisa musuza Kenzo wa big talent ngulabira ddala audience kiyandibadde erina okubeera ng'etagetingibwa nti bali batargetinga East Africa tugeze nti baagala kusika audience ya Africa tunoonye omuntu alina obuwagizi obw'amaanyi ennyo bw'oba olaba nakuba East Africa because gundi amonga agamu gabadde nominated gali represented okay yes okusinga Nigeria nega tubabaga nti badde bagala kutunula kufuna ku audience ya East Africa yes gwanu gwoyinza okusookerako nga tonaba kujja kudirisa ani awo by the way nga tunaona genda nnyo oliyimba Give Me Love ola Eddy Kenzo ola nominating siza obadde maze banga kingo olumanyi silumanyi nalutegedde butegeezi wano ngali nominated n'omuzungu oyo gwe yayimba naye oba tiyalukolera ffe nga yalukolera abaliwa ng'ez'abagundi tuzimanye ez'ababana boy nga tuzimanyi bulungi kabuna mawanga yakuba wonna nono lwandibadde nga Sitalosi oba Sitamina kale twandigambye Sitalosi kuba Sitamina ye yali waffe wano naye Sitalosi twandigambye bwe kityo naye nze ndabira ddala nti Kenzo ono wabeerawo step emu gy'atuukako ate ogenda okulaba nga abuuse omusajja akulira kumukumu bw'ati obulombolombo terms and conditions azigoberera bulungi nnyo ekyo nasobola okuba nga akikwasiganya ndowooza kyekiremye abalala
oboolyawo efuta atapinga kufuta yakozesa efuta eyo n'aligira kubanga kati mazima ddala gwe tunuulira obubadi obulyawo nze natunuulira gundi eyo futa eyo manyi saagenda yo naye namala n'embiraba byonna netegeeza bulungi nnyo ng'ajja ku stage mu dress eyo kale yandibadde nga ataya kuba atayaziwe ziri wano nyingi nnyo representing African society yes obuwanga bwaffe tradition zaffe ngaffe abantu kalicho n'omuzi zaffe wallahi bilahi talahi ready talimu ne wabeera stylist nga Obwakabaka bwa Sitani ogwo omusayi gwo walaba n'omuliro ogubeera guliko tezaali kando gyali gino emigundi emiwerenge nyine twagirabanga muzihola okitegeera tezaali kando kyali ki wakiruma nonyezaayo ko ekintu ekirala kubanga wano katuyina ebintu binyo Kenzo gwe tumanyi ye stylist akyasoza okubeera owakabi wano mu bayimbi omusajja azenga akozesa obutenji bwaffe obwo obw'enjawulo obutenji obwo ng'abugira n'abwambala bulungi ne bumunyumira bulungi nnyo ng'okoowa otya kiri kyalina okubeera nga kiyisibwawo kiggwe kalicho norms nga zirina okukolebwa amateeka alisobola okubeera nga era taba kubanga yazikola n'azituukiriza bulungi nnyo era tewandirabye oba oli awo noga nti kyo okubeera successful abantu ne bagira bwe batyo so awo wetuli olina okubeera ng'olina side bbiri z'ogwako bw'obeera Judas Babirye nti oyimba gospel totagaatagana nywereraawo bw'obeera Levikson nywereraawo Kamiliyoni ono bamugamba nnyo mbu yakkako mu nnyanja era ne luvannyuma n'akuba oluyimba nti bawoza nnyanja balabe balinga abataasoma oba bino binafuuka bya Kamiliyoni Eddy Kenzo ati kati olaba omukka we gunyookera biseera ebisinga awanyookerwa gwe mbuulirayo statement mekazi wakawulira ng'omuntu agamba nti oyo search and search Illuminati tuze tubiwulira ebbanga ddene nnyo ate bano abasajja banabeera banalonda omuntu like omuntu influencer tebalonda muntu ali eri nti Vincent atunda chapati ebweyogerere tebalina kye bakwetaaza tewali nnyo kyogenda kubeera ng'obongerako baagala omuntu nga influencer w'amaanyi nti ajja kusobola akugamba enganze wezi ajja ng'ambe nti omayinze kye nakola okubeera nga mpangula Grammy kubanga kukya Grammy nga tuze kukya Grammy kubanga abantu abamu si bonna babadde shocked obanga balinga batakitegedde bulungi okuba nti Eddy Kenzo ali nominated mu Grammy Awards ne Gimme Love era bangi bamukubye musajja wano bangi bayogedde bye bayogedde nabagamba nti ekijja kitya nga tebakitegeera nabo bo ababuzabuziro nabaga nti ogwo mukisa Eddy Kenzo alina omukisa Eddy Kenzo asinza Diamond Platnumz omukisa why tomanya ngabe bagamba tomanya ayinza okuba musinza omukisa omanyi naye emikisa gino egijja egy'okumuukuma olusi naffe gitukangamu wabeerawo omukisa gw'ogamba nti era ojja kulonda ekyetaano ate maama n'enkyera n'oddamu n'olonda maama gwe mulungi omu nolonda ekizike maama abalala buffe tetulonde maze ebbanga kinga sironda mwana nonze ekizike kikino nogamba ekyakabinyo mwana ate nalonze ekizike ekirala ate nalonze ekizike nange kenyini nesikamu gwobuulira nti nalonze ekizike ntuka esaa neŋŋamba oba omusajja onaasobola mazima ddala yabironda wanze gye siyita eyo gye sitatambulira so wabeerawo omukisa ogusukka nga gwamuyiika nga mungi nnyo nga naffe gututiisa si kuba ntubeera tetukwagaliza nedda si kuba ntubeera tukuwulirako ekiruyi nedda naye wabeerawo ekintu ekitusukkako tugamba webeera nga ye formula yeyo waakiri gibulireko zex birangirangi naye agikozese atuletere wano ku gundi maama gwe n'abeera nga gwe maama gwoyoota buli kaseera waliwo eyaŋŋamba awo nti abayimbi omanyi abayimbi ennaku zino bambala nnyo ebiweta waliwo ebiweta ne bebekulu akirina ebyo ebiweta ebiriko akawanga nakirabira kwalimpa oba bakimuguza emitwalo 3 kakati ebiweta ebyo waliwo yaŋŋamba nti waliwo omusajja eyeeyita Omutanzania yajja mu Uganda wano alina essabo ly'amaanyi nnyo kakati mbu yaguza abayimbi ebyo ebiweta mbu byamikisa ebiweta ebyo mbu kakati ekiweta kyo bw'okyambala kikuwa hiti kakati ate bw'obanga muyimbi nga gwoliko kikuyamba okukuma ng'oli w'amaanyi ebbanga lyonna wabigula sente empitirivu nali mbirabyeko
ate si bya bulimba ndabyeko bakyali bange b'ennyonga babyamba gunene bwe guti olwo musanga ina akagalo katono nnyo nenga gunene bwe guti guliko wano waggulu gulinga omusaayisayi nga bwe nagambye ko wali mu kusooka guliko ogwa Eddy wano guliko ne scorpion abamu obugalo bwabwe butono nga bwagira bati kiyita muno kugwa nti abamu olugalo lubeera luti yes nga tayagala kigwe bagalina bangi ate abasinga obungi naddala abasajja bagalina era balowooza nti awe wava amaanyi naye mbabuulira amazima ebyo ebiweta tebirina kye biyinza kukolera kati kankubuulire omuntu yenna eriyo omuyimbi gwe mumanya akirina naye akamulambu upcoming emyaka 10 tebirina kye biyinza kukolera Illuminati oba sokodi kugenda mu nnyanja bakikakatika ku muntu nga naawe olina kyosoose okubeera nga weekoleddewo ng'okoze omusingi ogw'amaanyi ate ng'oli talented nga toli gambola okitegeera nti obanguyiza omulimu baliwa balina we bali abagoberera Sitani yes balina we bali era buli nsi bateekamu ba agency baabwe beagents ab'enjawulo abasobola okubeera nga babayamba balukulutinge nga bona abana abali ebisiyaga nti ekizibu nnyo okuba eri n'ajja n'agamba nti gwe njagala kulya bisiyaga era tosobola kisuubiza naye babeera n'abantu baabwe era ojja buuzibwa oti ng'omulaba apaakinze bali n'omugamba gye baleko ssebo wakikola otya kino n'agamba gwe ate gwe tolina kyogenda tutwongerako gwe bakugoberawo naye bw'ojja ng'olinamu ky'olinamu eky'amaanyi bo be bakwesooka ne bagamba gundi jangu ng'osobola otuleeterayo abaana emitwe nga 10 abaana emitwe nga 10 egyo nagyo ne gitambuza enjiri ne gigenda eyo ojja kubuulira omuntu tize natandikira ku 0 ne wano wentuuse bwenti ne bwenti nakola kino ne bweki ne bwekiti ne bw'oba eri gye nvudde walinga clean bo kye baagala ne bajja wano wakati ne bakitatana ne bakukuba naye mmaliriza yennyini teba nnungi okutwaliza teba nnungi era ogenda okulaba bazikuwa n'oziwangula zi Grammy zi BET negye biwunzikira anti mazima ddala nga tolinaawo ky'olinawo Eddy Kenzo ono olw'ekintabula wakinyonnyodde naye kikyantabula Eddy Kenzo musajja sitanye omulaba ku muzikiti ozinako olumu ekifaananyi ky'endoza obanga alina muwala we yagenda ku muzikiti naye sitanye okumulaba nga munaga nti omuntu omulaba nnyo buli Friday agenda ku muzikiti naye ewuwe Edward zitegekebwa bamaseeka ne bajja ne basaala naye nga amaka gagasulamu kyekibuuzo nkibuuza ggwe ekyamazima kyoyogedde Eddy Kenzo ndaba nnyo ng'asula nnyo mu woteeri kati buzibu kyo kuba alipooti ziraga nti amakata gasulamu tugambe nti atya mukyala talina mukyala mu nyumba atyamu oba kubanga tyawo kibuuzo nti waliwo omusalaba guweetise gw'omusajja atuuse mu myaka egyo obutasula wuwo waliwo ekikulumiriza waliwo ekikutambulirako waliwo alaiza endagaano ze wakola oba yeesukka nnyo kuba sirebu taya kusula mu ayagala nnyo okubeera mu jawulirira eddembe butya twali tulayo abanene emirembe engalo ssebo taata twalina bamani basudde wano baali basula mu nsiko baali tebalina maka bebekulu asula wa taliwaawo ekiwaatule bwebiwayi taliyo emagere kati gwe namba 4 oba namba 1 wa Africa East Africa ng'ate n'oŋŋamba nti osula mu woteeri amazima ddala nange newemba nina byonnoonyereza ennyo nga bwe batuyita mbu bajournalist abakugu ba analyst nange lwaki awo mbasisongawo ne ŋŋamba mazima ddala kiki ekyekusise wano kiki kino mazima ddala ekyekusise omanyi wabeerawo Mr. Wagwan tubeera tugamba wano olwo lugambo abantu tebaagaliza abantu boogera bw'ofunamu kasente banaye tugambe nti buli mugagga yena afunamu akasente bamwogerera wano tewaliwo abagagga nga bali so fresh and clean lwaki question mark ezo zijja ate nga ffe tuba tubyewaze ate ogenda okulaba amusajja mwenyini nga yabireeta kale mazima ddala toba kwambala ata yeeyo twandibadde twogera ku kintu ekyo ata yazizaaliwo nnyingi nnyo eziri president ezosobola okubeera ng'okozesa nensi ata yayankanga ata yanerabira ddala sanguka sanguka ata yayankanga nabira ddala sanguka awedde emirimu tukirize wano byebyo ebya Eddy Kenzo simanyi naye nga byebyo
naye obalwa kuba nti aba Nigeria bano nabo batulaga nnyo kuba filmu za Nigeria zonna ze twalabanga nga zirimu Lwedi oyo Lwedi nga fuse Lwedi obusaka kabeera wali n'obufumu bayidayo kwaliko oba n'obufumu oba nadulaba ndoza nabana obutategerekeka na bikire wanga bwensolo wanga bw'abantu naye ndoza era n'okukopperera kuno netugenda ntukopperera kuba twamubuuza agamba nti alina gye yakikopa gye yakirabira ne mazima ddala bw'okoppera ddala bw'otyo kati nga gwe omusiraamu lwaki tokopa kale ekyekuusa ku ddiini abasiraamu bagambe lwaki yakopa ennyambala y'abakatonda naye nga nesigadde ku bwakatonda nekitasala kudda mu bwakabaka bwa Sitani tewaliwo ekyekuusiza ku bwakatonda yadde wadde kala katonda yazitonda naye waliwo kala ze beeronda bo ne bazeesooka nti eno ya yero ya gundi eno ya gundi eno gundi akozesa fayo obudde bwe buti ogenda ku kala ya yero bannange enzibu nnyo tukwebazizza buli balidde ddala mbozi bwe tubetambudde olwaleero nenja kujjukiza waliwo bannaffe ebbaala eri Makindye opposite ne gate ya military barracks ng'oyambuka boto ova ku bitaala bye Makindye oyambuka ng'okatambula ku katono boti nga okava mu bitaala opposite ne gate ya military we wali ebbala bagiyita Lovins wine batunda bia ow'omulembe batunda wine ow'omulembe yenna batunda bia ebika byonna batunda buli kimu kyonna spirits zonna buli kyonze kulowooza nga kyakunywa bannaffe abo aba Lovins bakitunda so empeereza makula abaana abalungi abaliko ne kasimayiro buli kadde nga byozi focusing zifocusing zonna zirawo embi ezakabi so tuukawo bajja kusavinga bulungi nnyo ne bobayagala delivery era bakikolako omukulu tomitomi abonsiga zonna okubanga zitambula bulungi nnyo ndowooza nga bolaba akagundi ako kapesitako era bino badde obirabaawo ofuse ofunako enamba yaabwe nosobola okubanga ensonga ozikwasiganya bulungi nnyo sayidi awo bannaffe aba Lovins abatunda ebyakabi byonna so tuukawaawo Makindye babeeraawo ensonga ozimalirize ate bannaffe aba Phaeton Fashion Store bo bangoye engoye ez'omulembe zonna ojja kuzijjawo ku Phaeton Fashion Store bali Makindye awo ng'ova ku Mubalaka nga wakirawo katono ekizimbe bakita Dikest Plaza tukawufuna engoye ezakabi ez'abaami n'abakyala jini masaati busweta byonna ebyakabi babirina sayidi awo kyokka ate era ne bannaffe aba Fit Club kutyebusabalaawo nga wakava ku Shero Kazi otandise kuba eri ebusaabala nga wakava ku Shero Kazi bwoti bappa otambula ku kalina ndowooza ziringa emu bbiri sayidi awo ku mukono gw'ekyema waliwo kalina oba kanjita kalina kuli amaduuka amangi kakati Phaeton Fit Club bo bali waggulu awo mu kalina awo so gendawo aerobics tumukola buli kawungeezi buli lunaku ate gym nayo weeri nnyo ey'omulembe massage akolebwa sayidi awo steam bath ne sauna